ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobufuzi, ebisanyusa, ebyemizannyo, agakagwawo, ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live, eddoboozi ly'eggomba. Yes, welcome to Agda Live. Nze Senkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa wano ku Agda Live, eddoboozi lya ggomba. Nga bulijjo twabasuubiza ffe tetutuula tutambula butambuzi, tubeera mu kubanoonyeza ebyakabi wano na wali. Y'ensonga lwaki tuyitibwa eddoboozi lya ggomba, kubanga tutabaala ebyalo byonna naddala nga tusinzira eggomba gye tuzaalibwa. Nolw'ensonga olunaku olwayo tusandudde ebigere tugenda mu byalo eno wansi gye tugenda okugira ekyakabi olunaku olwayo ky'oba olindirira gwe ali ku Agda Live. Twagala okutunuulira abangi beerabira nnyo Omuganda kye yagamba nti nditwala bingi afa tatuuse. Naba nga alina kyayagala okukolera mukadde we, olumu n'atya ne balowooza nti ekintu kibeera kyakuteekamu ssente nnyingi nnyo, oba olyawo okufuna amalooni, kukola bulindo bwa nsimbi olyoke obeeko ky'okolera mukadde we. Twagala okutunuulira olwaleero kiki bulungi ki obw'ensimbi bw'oyinza okukozesa okubanga olina ky'oyinza okukolerawooko omukadde wo. Abaffe kikwetaagisa kiggwe nga leero omwana okubanga olina ky'oyinza okukola okubanga osanyusa mukadde wo ng'omuteerawo kisu. Mwe tukiyita kisu kubanga ekisulwamu twasalako ekituuma ekisu nga tutegeeza ekisulwamu. Tuli Gomba, twagala kutunuulira biki bye tuyinza okukola okubanga tubaako bye tuzimba. Tuline inginiya Ssebo, inginiya jangu abantu osooka obabuuzeeko. Oli butereevu ku mukutu gaggadde, ensi yonna ekulaba. Ssebo sembera wano tontya. Oli butereevu ku mukutu gaggadde, Agda Live, eddoboozi lya Gomba, ensi yonna ekulaba. Abantu sooka babuulire, sooka Ssebo erinnya lyo. Erinnya nze Mukasatone. Gwe Mukasatone? Yes, Ssebo. Ate bw'oyogera n'entuno otunula ng'omukiga, kiva ku ki? Siri musajja mukiga. Oli musajja Muganda? Musajja Muganda. Oli Muganda? Yes, Ssebo. Bakuzaalawo? Banzaala Ntebe. Bakuzaala Ntebe? Weddira ki? Neddira Lugave, Ssebo. Okay. Ssebo, ogambye oli musajja Muganda? Musajja Muganda. Era ogambye weddira ki? Neddira Lugave, Ssebo. Weddira Lugave. Akabbiro maleere. Siwe mukubo mbalangu simaya bwabiri abwawoza sebikulula engejja. Era katuveeyo eyo twagala kumanya. Omuntu okubaako ekyakola ekintu nga kino. Kubanga tutunuulidde wano tulabanga matiriyo wa bbeeyi. Kisooka tulaba ennyumba yazimbisizwa 99. Tulaba ebintu ebikozeseddwa byonna bintu bya mulembe. Omuntu okola ekintu nga kyo kimwetaagisa kubanga mugagga nnyo like ng'abo ab'omu Kampala. Kuba neno mu kyalo omuntu asobola okwekolamu omulimu n'akola ekintu nga kino. Neno mu kyalo omuntu asobola okwekolamu omulimu n'akola ekintu bwe kiti. Yes, Ssebo. Alwa kuba olumu museera nnyo kati like muyinza okusabanga wano ensimbi nnyingi nnyo. Museera nnyo. Tetuseera nnyo, Ssebo. Ennyumba ng'eno esobola kuzimbirwa mu bbanga ki? Nyumba ng'eno okugizimba anti tugizimbira mu phase. Osobola okugizimba mpaka wall plate. N'osereka then n'olyoka n'ojja n'okuba plasita nga bwe tuli mu kukola kati. Kati okutuuka ku kukomerera kwatugambe okugimanyiza yonna. Mwezi gumu gukumala, Ssebo. Sente kasa zibeerawo. Kati awo eba ngumu bulungi, si bye bino ebizimbe ebigwa mu Kampala bye tulira. Ssebo. Eba ngumu bulungi. Singa kiba kituuse nga oli agenda kugizimba kiyinza kumwetaagisa nga ssente mmeka? Kugizimba kugimaliza yonna bulungi nnyo kikwetaagisa obukadde nga 10. Obukadde nga 10? Yes, Ssebo. Oyinza okunkoleramuko breakdown oba nomenyeramu n'oga nti oba okutuuka ku wall plate bweziti musingi bweziti? Kati wenjagala ndabirewo obukugu bwo. Yes, Ssebo. Kati okugizimba material yenna nga muguze paka ku wall plate eyinza okutwalako obukadde nga 4 ng'oguze bloka, musenyu, seminti, buli kimu kyonna. Yes, Ssebo. Bloka zino muzikolera wano oba muzigula buguzi? Bloka zino tuzigula buguzi, Ssebo. Yes, Ssebo. Kati mwekolamu omulimu mutandika okukola material ng'ono ne mutandika bloka zino ne muzikolera? Ng'eno mu kyalo kampuni tezinaba kwala eno mu kyalo. Yes, Ssebo. Bale manyi nazo bazisottesa gundi n'oteekamu ekitiyo kubanga ndabemu amayinja nga tusobola kusottesa bigere. Nedda, Ssebo. Bloka za musenyu na seminti. Kati ogambye obukadde nga 4 bukutuusa ku wall plate. Yes, Ssebo. Eni okumaliriza kakati awo kikwetaagisa obukadde nga 15 oba 2 oba 2 okusereka n'okuba ne ceiling munda. Yes, Ssebo. Then kyokola bango ogambye okumaliza bukadde 10 bugwa wali.
akati awo material agula kuba plaster finishing buli kimu kyonna nyumba okuggwa awo boyingidde obukadde 10. Yes sir. Nga nereba kwali kyonna mba kizingidde wamu nekwanza nefunayo kaloni kange kabukadde nga 10. Yes sir. Nze mbukukwasa omukwasa nyumba ewedde. Kwasa nyumba ewedde sir. Nga ya 99. Yes sir. Nga gozitambuza n'okuzija Kampala. Buli kimu kyonna. Yes sir. Okay. Kati abantu gye bali eyo nga baagala okuzimba naye ngoba oli awo babadde babulamu kino babulamu okumanyisibwa omuntu omwamagezi kyayagala okukolera mukadde we ekintu nga kino ayagala okukolera mukadde we ekintu nga kino asobola okwesondasonda mpola mpola n'atuuka ku kintu nga kino. Yesebo kati abantu soko bategeeze kusangibwa office ziruddawa kubanga abantu bangi abali abaagala abazimbi ekisooka ab'amazima abantu abakola ekintu ekirungi nga kino kye tulabye wano olwaleero bayinza kusanga wasebo. Nze nsangibwa Gayaza. Yesebe wali offices zaffe gye tufubutuka ate ne tujja ne tukola emirimu eno mu kyalo. Yesebo kati awo abantu kyebandibadde bandibadde obawadde ku namba y'essimu awo. Namba y'essimu eri 0776 2345 90. Eyo ya MTN 0776 2345 90. Pozi nane ya Waridi Airtel eri 0706 07 nkaga asatu mwemu nkaga asatu mwemu Mukasa Tone. Yes sebo group yo nango jeta ngo jibao ngamukola ekintu mu mwezi gumunga kiwe mbwe kiri sebo. Yes sebo kiki kyanjawulo omuntu lwacholoza yandiresewo omulala nakozesa mmwe kyanjawulo kiki mwina kyawukana ku balala zimbana bwenkanya. Yes sebo mukirako ba DP. Alright tukwebaza nnyo gwetutambudde naye okuva wetwatandise okutuuka kati bannaffe abali eyo mu nsi ez'ebweru United Arab Emirates bannaffe abali Abu Dhabi abali Dubai Nabanja Gertrude banange Maria Flo mwena mwena abali ebweru Magibata mwena mwena abali ebweru abatulaba abatugoberera Joy Love okuva Colombia mukulu Balam okuva mu USA mwena mwena bw'obanga weetaaga okuzimba ndowooza omaze okufuna ekifaananyi kati muleke bannange omuganda yagamba nitwala bingi afa tuuse mutandike n'ekyo ekitono kye mwina bakadde amwe mubasanyuse nawe mwekolerewo ennyumba ey'ekirooto kyammwe mpola mpola ku nsimbi ez'enseko obuseko ng'omukulu watutegeezezza. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendo omuzadde Tazawa one of the best MCs in Eastern Central Africa. Tova ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba. Ajidal presents the Extra. Every Sunday, we are bringing you the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation, from all corners of Gamba. Remember to subscribe and ring the bell to be alerted on our daily updates. Don't miss Gamba Live.